tosobola kubeera mu bwenzi n'osigaza nkolagana na Katonda. Kubanga omuzimu gw'obwenzi kye gusookera ddala okukola kwe kukujja mu makubo ag'obwa Katonda, gwo gutta kitiibwa kya Mukama. Bangi nnyo gutukubye ne gutulemesa okutuuka we twandituuse. Twagadde ebintu ne tumaliza nga twenze. Twagadde emmotoka ez'ebbeeyi ne tumaliza nga tuli ku basajja abafumbo, nga tulinga abagamba nti Katonda tasobola gaba mmotoka za bbeeyi. Twagadde okusula mu apartment naye nga Katonda asobolera ddala okeera ku makya n'akuteeka mu apartment. Obwenzi muzimu mubi nnyo. Sulumani ekitiibwa kye ne kimwambulwako. Samson, man of God, enaweereza Mukama, naye bwe yamalanga okuweereza n'abaako gy'asula nga tewali amanyi, naye ng'eggulu limulaba. Sitaani akutwala akugamba tewali anaakutegeera. Era omuzimu gw'obwenzi gukuwa tricks zonna. Nobeera so smart. Naye nga mu maaso ga Mukama you're not being smart. Oyina by'okola ng'olowooza weekwese nnyo. Abasumba bo tebabimanyi, tewali wa Luganda abimanyi, buli muntu yenna you're so smart. Naye bwe batyo bwe baatwala Samusoni ku mafuta omusajja ge yayina. Omuzimu gw'obwenzi ne gumuziba amaaso. Oyina level Katonda gy'akutuusizzaako. Oyina ekitiibwa Katonda ky'abadde akuteeseeko. Oyina favor Katonda gy'abadde akuwadde. Tokkiriza bulimba bwa Sitaani. Kubanga Mukama ayina gy'akutwala wala. Oyina gy'olaga. Ekiyamba Yusufu okufuuka Katikkiro, ebyo byonna byamusanga, naye n'asaba amaanyi n'asobola obbiyitamu. Ebikulumbye tebirumbye ggwe wekka, byali bitulumbyeko. Biina bangi be birumbye, naye ekisa kyabawanirira. Koowola ekisa kya Katonda. Omugayi Mukama wano mpitawo ntya, Omwoyo Omutukuvu mpa amagezi, agenda kuwa amagezi engeri gy'onootoloka.